Papa nga papa yawumudde ate mu art industry bw'ogenda nga bakukooye kibi director waddembe okuwummula Golden Band tebadde muyingire temubadde kyato kibadde awo bayingira politics ne bayawulamu ekintu kyabwe ate omuntu bwakugamba nti mulwadde lwaki gw'omuwakanya Ugandans outside Uganda abali mu diaspora bakowu Muhoozi abadde mu mbeera esobola okuyimirizaawo sports mujja kwewuunya nnyo nga kino kiwuddiisa waliwo omuntu yeetaaga okugulwa emulago okitegeera kati ng'awulira nti walidde obuwumbi buna mukulu Muhoozi oba abakulu abatukulembera tuleme kubeera selfish naffe ku myaka 4 mutuwe birthday omwana w'emagaye bagimuwe bano Uganda bebabeera bakaaba twakoowa biki lwaki temwaka oyo ku olwo ne tulaba butebe era temuddamu kuba giayi bucupa tebaddamu mukuba covid tumuyitamu nga tuli balamu kiri kitya embeera yatereera kati embeera yatereera abantu bafa bangi naye kati tuli bulungi naye era tukyali bukyaliyo naye singa luli era ku mirimu batukebera buli weeki babakebera every week masiki zikyaliko ba masiki teziriiwo nnyo naye ojambala bw'oba oyagadde kikyalina okuba nakyo yerina kubeera atya okutegeera ebintu ebitambula kati America tekyukangako nga okuva mu covid we yaliwo nti bakkiriza okuba nga oli vaccinated ne bakkiriza ne eyo 72 hour covid test bayira PCR ekyokka mpozi ne visa tosobola kuyingira nga togirina era tuli mu nteekateeka kifuula America omanyi lwaki nti America ekaluba nti kubanga America etwala ensi zonna era otuuka mu America n'olaba amawanga ag'enjawulo America so kyovola nti bali strict nnyo ne ku visa zaabwe era nze neewuunya abantu oli n'agamba it's guarantee nti ogenda kufuna visa ya America ogenda kinnyonnyolemu kaawo abantu bannayuganda babbibwa abantu ab'enjawulo oli n'agamba nti nze mpa million 10 kukolere paperwork ogenda kufuna visa ekyo baba bakubye sooka onnyonnyolewo mu bawala awo ebitundu embeera gye tuyitamu oba okuyita omuntu tulina organization zaffe nga UNA bwe nkugamba nti registeringa for UNA n'ofuna invitation ate lwaki omuntu omulala third party avaayo n'agamba nti nze okungenda kujjuliza paperwork ba million 7 okitegeera million 7 kati yaabe ng'afunye n'okusinga UNA okitegeera million 7 paperwork you can do it so it's not a guarantee si guarantee nti ogenda kufuna visa obwongo bwo bwe bukweyimirira ate waliwo abagamba nze nnyina sente nnyingi nnyo tebasobola kunyima visa omusajja w'ensambi oba omukyala w'ensambi awo oyinza okugenda ne bank statement ya million 5 n'akuma visa naawe omuntu alina bank statement ng'eriko million 1 yes kisinziira kikyebagira era kibi nnyo nze ntera nnyo okugamba abantu nti abantu batera nnyo okunkubira amasimu nga muvaala baŋŋambye mbagamba nze sikolera sente kuwa buwi pulaani magezi nenkugamba nti omanyi kola bwoti ne bwoti bayita bwoti ne bwoti ate ofuna invitation entuufu oba osobola kikweyimirira naye abantu abamu bagenda n'afuna invitation n'afunamu akatengo ate n'abijjuza nti nja kukolamu ensobi kati nze awo ate wenyambira ku bantu nti mugamba mpa ebintu byo mpe information yo buli kimu nga ntuula ku kompyuta yange nga nkikuyamba okitegeera nga nkikuteeramu nga nkugamba appointment yo genda bweti era ebidirira si byange era sina na sente ze mugamba omuntu oyo jasi nyamba lwa Seruganda kubanga mmanyi embeera mu Uganda omuntu agenda kweyiya ate omuggyeko million 10 okitegeera million 5 lwaki muleke yeeyiye bwali siima ng'atuuse eri ali kujjukira ayinza obutayamba nze naye ate n'asanga muwala wange
in future nagamba omusajja mubwala oyo yankolera ku bintu byange tangijeeko wadde ennusu muwala we oli n'agoba ebintu ate n'otafuna ate zibapoteya zibapoteya abamu basingayo koloti zaabwe ekitegeera waliwo omukyala yateekayo ekyapa n'akiwa omuntu amugobera ku mpapula n'amugamba siina ssente naye kankukwasa ekyapa kyange nga ye amanyi bw'anaagenda ajja kukola akinunule ne bamumma visa kati olutalo ne tutandikirawo tebampadde ate nakolera okitegeera ettaka poloti n'egenda njagala nnyo munnayuganda agobera omuntu visa otambule nange paka kadirisa lwaki osigala ku security kadinisa totuuka anti singa agamba nti garanti ofuna visa milioni 10 nzikuwa ne tutambula ffenna nga gwokutte fayiro yange paka kadinisa bwe bayita nti kyazibu Kenya muvawala nga Faruku gonkoledde ku bipapula ngonkulembera awo ojja kumanya omusajja akola naye bakoma eno anti etteeka terikiriza kati ebagala nti banchunyanzeka wali okitegeera so ekintu ekyo abantu balina okitegeera okuyamba abantu mubabuuze that's why ndi wano abantu kibalina okukola omuntu kyolina okukola bw'ofuna invitation ngeri genuine okugeza nga una convention abamu bazicupula naye waliwo kati ziriko backcode musajja kyovula ababamu ate oluusi takugamba agamba pepa wakawo si mutuufu so ofuna gundi eri genuine funa omuntu abitegeera obulungi osobola naawe okwetuulira abantu bali desperate mubawala muganda yes bw'oba ng'oli desperate ate lwaki weeteeka ku mbeera egenda okubbisa obubbiso okutuuka okugenda America ng'olina stress bakubbye biki so osobola okwetuulira naawe kumbi kubanga bw'obanga ogenda Bulaaya ekitegeeza osobola okutuula ku kompyuta n'omanya nti omanyi wano bansaba kino date of birth yange banzalira wano biringa era okujjuza passport obanga jjuza oba ID ndagamuntu yes bwe biri kati yo oli amuteekamu ekintu nti nze ajja kujjuliza kati balina n'obulimba bwe babalimba nti bize bwe nkujjuliza ojja kubanga okola ki oyinza okukola ensobi bikoze bitya naye ate lwaki nkola ensobi okitegeera funayo abantu kiki ekigenda mu maaso mu America kiki mwawukana audience yennene si kwawukana bannayuganda bangi mu America bannayuganda balinga emitwalo 10 kati mu America basukanamu naye okubalirira balinga emitwalo 10 bangi conventions ezo zonna teri convention etegekebwa neyeweza abantu 10 tekiteriyo babeera mu 7-6 eyebe ekutteyo yes ekutte ebeera ku 7-6 kujjako convention ng'erimu okulonda ey'okulonda etera okukwata mu 10 kwanga tuba tugenda kulonda mu kulembeza kati neebuuza lwaki kutudde ebintu bino kati obikutula convention okuba nti nyingi mu America biva ku butategeeragana oli n'agamba nange nsobola okukola ekyange n'ava mu eno ate byabangawo nga kalulu kawedde oli bwe babanga agamba banzibya akalulu biki nze kankole ki ekyange okubba obululu tekiri wano wokka neeri bakakwatamu basooka kukwatamu kati abantu oli n'avaawo n'agamba ngenda kukola ekyange omulala n'agamba bannaye nze nakoowa ebyobufuzi convention zibaamu ebyobufuzi esegera kubanga waliwo omukulu eyakola convention we namubuuzaako nga ndi ku Diaspora TV Diaspora TV ne mubuuza n'agamba nti nze bannayuganda bakoowu okitegeera tebaagala ate kulaba abakulembeze ba Uganda mu convention ng'ate bebagenya abakulu bakulembeze eki aino wakubakulembeze tuyina bangi abadp abaki aba NRM nti bagenda ne bakola convention ogenda okuwulira speaker yemugenyi omukulu kati kiki anti kyeŋŋamba abantu bakoowa abantu abali e Bulaaya bakoowa ekigambo NRM ebyaddala kituufu tuli bakoowa saagala obawaayirize ssebo kanteeke na wano sibawaayiriza ensi era bandaba ntunula mu kamera Ugandans outside Uganda abali mu diaspora bakoowu tebaagala kulaba basajja abo nga bajja nga bebagenya abakulu mu mikolo gyaffe
because balabye bigenda maaso balabye bigenda maaso bagamba lwaki ate neno gye tuli tubayita mmwe mubeere abagenyi abakulu mwalize nga tubabuulira ebintu byaffe mu bikole ne tewali kitereero kitegeera kati lwaki kati kyekifudde conventions abantu b'omu diaspora bonna mu America tebagera NRM abawagera NRM sibamanyi sebaliyo anti bekweka no kituufu ebyaddala kituufu nze mbeera mbadde mu America emyaka 16 teri yawagira NRM sibalaba ndowooza bekweka waliwo abankubira ne baŋŋamba nti lwaki bakubira bukubizi twagala ichuli oyo lwaki bakubira bukubizi lwaki tebakolayo olukunga njagala NRM ekoleyo olukunga anywhere oba bategeke birthday ya Muhoozi e Boston bagitegeke bagitegeke after party bagitegeke babaayo bagitegeke Nze ntaddeyo miliyoni zange 2 eza Uganda bwe babaayo kankubulira ensi bagitegeke mu America bagitegeke e London bagitegeke Canada bwe kibaayo mujawulira kyogamba NRM tekubangako where ebyaddala nze mbuulira nti olukuŋŋaana lw'NRM lwali wano ate ebyafaayo YouTube kweziri ddungi gireyo n'olwadde lugendo okubeera e Canada balusazizaamu saagala olimbise bannayuganda abakulaba sirimba njogera mazima banna NRM Kakobogo oba Kakobogo sigambye tebali oba gye bali nenze sibalaba sibalaba era teri abalaba so tubadde ku nsonga nti convention zino zajjula mu politics kati politics ereese n'okwawukana mu conventions zaffe ne bannayuganda kuba bannayuganda batandise okugamba eyo waliyo bagundi sigenda genda yes bwekiri bwekiri nze kankubulire abantu ba Nuupu bangi nnyo mu diaspora tosuubira mwana wa Nuupu kugenda mu convention ng'erimu abenare ebyaddala nga NRM bonna NRM ng'NRM mwakyawa NRM oba goliani kasoba ng'olimu NRM tetwagala kumanya okitegeera so politics naye akontributinze kinene nnyo abantu banyiivu Faluku abantu banyiivu kati bino ebibaddewo wiiki eno bino ebyabakasajja kati kasajja ng'ajja mu convention nga mumutunuulira ekisooka Faluku kyemutamanyi nti ffe bwe tujja wano waliwo ekitwewunyisa nali mbadde nga nkibuuza nga ndi ku TV e US lwaki eggwanga lyaffe Entebbe airport bw'oba ojjuza okuyingira Uganda ojjuza mu luzungu na mu China Entebbe oba obupapula bwe batuwa ng'ojingira Uganda obupapula ni abukuwaddewo mmwe ba citizen tebabubawa ne babuwaffe bafolena tobumanyi anti citizen tokafuna oli citizen wa Uganda babuwaffe bafolena okitegeera kati akapapula ako edda kalingako luzungu na luswahili kati luzungu na luchina ebyaddala yes awali oluzungu bavunula mu luchina why okitegeera bali badde wakiri kale ekitole baduteekeko olunyaako leno oluzungu oba oluganda n'oluzungu lwaki omuchina kati gwe kikyolabaawo nze ndabanga ekirawo ekyatundibwa ensi gye baatunda ate bwe tutegendeeze tujja genda zukuka nga Uganda bagisairinga dda nga bagitunda wano bwe batuuse wano bwe batuuse investor atuteekewa ayinza obba kasuka e Rwanda ne bagamba Mami Kagame kola nga bwe wakoze balifigi beewa be London bitu bye London byawedde bitya awulidde balifigi babateeka London it's funny naye nga kituufu ikitu nalabye gundi kusika yawo geze beekuwa ssente neteebereza wava wa Uganda ne ogenda e London okusaba obuddamu ne bagamba nti owange ensi ejjudde katugira tubateekawa e Rwanda wa eyawa East Africa so naye bambi ye kati yali ddiiru ya kolaki kati Faluku nga bwe nkugambye nti ebyo ebintu ebinyiiza abantu mu diaspora zibaze kutudde oba byanfuna kyenyina okumanya kyenyina okubuulira ebbanga lyenzibaddemu
tebafuna nnyo ssente era kyobola abeesigamye nnyo okubona obusente obuva mu NRM. NRM erina ssente zeewaga gundi convention eba 10,000 buli mwaka okutegeka yuna zibadde zijjanga buli mwaka ebawa ne bategeka. That's why babasibako omugenyi omukulu okitegeera ba keynote speaker abava Uganda. Ffe twagala keynote speaker abeere senate abeere nga tu naye ekyo I think kijja kukyuka. Okay, njagala tukone ate waliyo ne ya Nuupu Kabaka ya Nuupu ate eri wate ya Nuupu eri California yaddi ya mu August eri kucheyo ate jasi bantu baffe kunyumirwa kwanga twakoowa embeera embi azajjamu mutaddeyo mu August ya Nuupu. Yes, birthday ya MK kikyolaba lwaki eno yekka why 48 ye wajagadde mabega wakyadde ta celebrate zonna idi obadde tolya nnyama noga kati birthday zetumanyi wentandika okucelebratinga idi zange. Omuntu ayinza okugaana okucelebratinga birthday n'alinda 50 years. Lwaki talinze 50? Lwaki celebrate 48? Oba abantu mikwano gye gyamugambye tuteekeyo nga time. Waliwo kiwuddiisa. Omanyi kati Muhoozi abadde mu mbeera ng'alowooza nti ajja kuvaayo buvi. Yesimbewo naye bagenze okulaba nti tekiyinza obutasoboka. Katusooke tumutunde muki mu bantu. Kubanga abadde tavaayo. Abadde abantu tebamumanyidde mu eyo life eyo. Era babadde tebagimumanyiddeeko. Era ojjukira ndowooza ate Kyagulanyi aleese ebizibu. Biriwa? Kye ŋŋamba ebintu byonna nze Muhoozi yalinga tali ku Twitter. Yalingako naye nga tayogera. Facebook buli kimu. Until Kyagulanyi lwe yajja. N'atandika okuvaayo naye ndowooza ng'alaba bamutwalako ennamba. Mu Uganda okimanyi nti ennamba kati ziri 3. Ziriwa? Ziri 2. Eriwa n'eriwa? Namba emu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Namba 2 yani. Gw'olaba gwe kikyolaba? Namba 2 mu Uganda. Bw'oyogera abantu omu 2 3. Luli yalinga Museveni. Luli edda. Myaka ki? Gwe tobeera mu Uganda. No, Luli yalinga. Genda ku street. Anti kati na ulide street ate giveeko. Era bono Ssaabasajja addako omwana we Magere. Ebyaddala. Kati awo muzeeyi wammwe najja. Naye yaliwo ku namba 2. Eye Ssaabasajja tagivangako emu. Wabaawo ekyogerebwa akwatemu 2. Kati namba 2 mu ggwanga lino Uganda. Kati omwana oyo yali amulumya omutwe. Aliwa? Muhoozi. Kubanga ojjukira omusajja ono muzeeyi n'agenda. Oba ye n'agenda. Aliwa eno n'awandiika mu New Vision. Ayina statement gye yakola. N'agamba nti abaana b'abakulembeze tubalinze tebavangayo. Abaana b'abaminisita, abaana b'abaki. Abo omwana gye yavudde mu ghetto n'afuuka ensonga mu nsi. Okitegeera? Kati bano ne bagamba, wait a minute. Before nga Kyagulanyi tannajja walabyeko balwabogo ku radio nga bano nayo ki nga boogera ki. Kati gwe kikyogamba? Kati waliyo family struggle. Era ngenda kuwandiika movie kye mutamanyi ekigenda okubeerawo. Ffe ng'abawandiisi b'emizannyo already nagulabye dda. Guliwa? Ndi waliyo family struggle. Kati buli omu mu family apulaninga okusikira taata. Okitegeera? Buli omu apulaninga. Era banaatuula ku mmeeza ojja wulira olutalo oluve. Nsonga nyizi yazamenyamenya n'olaba ddala. Lwakyabiraba ku 48. Lwakyabiraba ku 48. No, sports yagwa dda mu Uganda. Amulabye kati Muhoozi abadde mu mbeera esobola okuyimirizaawo sports
n'atwala ne ttiimu mu gundi mu World Cup ng'omwana wa president. Yes, president's son asobola okuwanirira sports mu Uganda ne tutwala ne ttiimu mu World Cup ku maanyi g'alina. Ekitegeera, why now? Maybe ayinza okuba batabadde mu bukulembeze kati mwali kati anti ayinza okuba alina bw'asuubira okubeera ng'akikola asobola okikola ki okikwasaganya. Why now? Anti ky'oba omanyi abantu abamu tebeetegekera. Manyi mu bukulembeze wabaawo okwetegekera ebiseera eby'omu maaso. Ekitegeera nti bino byonna bye tukola tetwetegekera bulamu bwaffe bwa mu maaso. Kati ye ng'asuubira obukulembeze yali bati yategekadde ebiseera bye eby'omu maaso. Agamba nti omusajja oyo yasanga cranes ng'eri down n'agisitula kati eri mu World Cup. Ekitegeera yasanga entertainment ng'eri down n'agisitula. Ekitegeera nze mbuuliraayo ggwanga ki eyo National Theatre yazimbibwa ku mulembe ki? Ng'ogyeko National Theatre, theatre kyendala eriwo nti gavumenti yiyo yezimbye naye yazimbibwa mwaka ki? Oba oyagala entertainment ekule teeka theatres buli district. You remember Farouk, toli mwana muto, twalinanga theatres buli Zimatuga, Entebbe, Mwami, Cinema Hall, Masaka. Okitegeera bw'ojjawo ebintu ebyo kitegeeza entertainment okoze eki ogisalako. Ebyo byonna ebiguzizo zazimbibwanga ki gavumenti. Okitegeera nti ffe we twatandikira okuzannya nga mugenda eruweero nga waliyo theatre y'eruweero, nga mugenda Jinja nga waliyo theatre, Mukono ng'erina theatre yaayo, Entebbe wano ogijjukira Bweyinda wano. Okitegeera nga weeri kati that is gundi art industry oba nga etambula ebyo byonna byaggwaawo. Okitegeera kale gavumenti yali baddeyo negamba abayimbi manya aba artist tubeeta n'ogamba olowooza byaligenze erugogo okukolera birthday yo yandigikoleddewo nga gavumenti ng'eggwanga mubaako n'auditorium gye mwakola. Okitegeera nga VIP. Okitegeera mukolera emikolo biki bayimbira bazanyira emizannyo kweka n'olaga nti oyo owagira art mu Uganda. Okitegeera so tebiriwo kati ogamba otya nti kati ogenda bikola wanaatuukira mukama waali bamuyambye n'atuuka ku bukulembeze nkalo ba minisita ayinza okuba minisita maaso ajja kuba myaka eno tiyabadde birthday yabadde launch introducing mu bantu naye nze ndabawo nga power struggle mu family egenda okubalukawo. Kati kino kitegeeza anko yabadde saabaddeyo bulungi amawulire gaali badde gamulaga anko Sale tebampa kaadi kati ate bwe mujja kwewuunya nnyo nga kino kiwuddiisa tube obwongo bwaffe tuteeke ku Muhoozi akalu katuuke batuwe omuntu nga temukisuubira batuweemu omulala kubanga obwongo bwammwe mwamuteeka amaanyi gammwe gonna gali kuki ku Muhoozi bagende okutuuka mu kalulu Salajje 226 kalulu ka 226 okalaba oti kalimu ssente kalimu esente zitandikiddewo bugu muligenda balingi sente zo zitandikiddewo kati sente zo zitandikiddewo kubanga bw'okola birthday eri mu buwumbi baradde mu buwumbi kubira ogenda obuze ebbala ekyakukubuulira ente zagudde abadongo bonna basasuddwa sente empitirivu. Okitegeera okuteeka ekisaawe buli kimu ebidongo ebyo buli kimu ate tekabadde waliyo n'akasiki simanyawo yes naye nze singa nze nsobola akuba nti ate si mukwano gwange nnyo mulaba kubanga tukulidde emyaka gyegimu koiwe ngamba nti tuli mu myaka gyegimu naye ffe tubadde mu struggle okuva nga
nga tuli baana bato ate era tukyali mu struggle tetunnaba kutereera naye ng'omuntu ayagala okukulembera kati ezo sente zeyayonoonedde mu birthday okwata buli region n'ozimba eddwaliro lya miliyoni ago gundi on village level on center aga ne bagamba omwana naze olaba byatandise okukola ne birthday oyo bintu by'abagundi by'aba bana gundi balichiganga ebyo byatandise ayiseeyo abadde azimba akantu kempola angambe atadde eddwaliro n'oliteekako Muhoozi MK hospital obuzimba mpola naye bano bamuwuddisa kumulyako ssente by the waziina kuba Muhoozi abadde mu bulamu obulungi aspending addi atereka buteresi gwembuli ate aspending addi abadde mu bulamu obulungi buli kasente kafuna asavinga busaving kati bamutandise okulya savings so yabadde alina kukola atya ekisobola okubeera ntono okitegeera 100 people ne tugenda mu Serena ne munywamu biki as a family okitegeera n'akwata obuwumbi buno n'abuzimbamu malwaliro okitegeera mpola n'ateeka eddwaliro on village level obutonotono akasobola okugendako dokita nga okuliko nurse doctor in future n'oteekawo n'ambulance awo abantu bagamba nange omwana ono so gye yaliise eyo kati ndi ennyama kati yalidde ennyama akyajjukira Muhoozi ekyawe naye ayuuya kitegeera ate tolowooza nti buli yagenze Kololo manya erugogo nti ayagala Muhoozi badde manyi buli yabaddeyo abantu babasuubiza gwe njagala olabe gwe lwaki bw'otuuka omukolo okoze omukolo nga gwa kaadi lwaki weegayirira okuwa abantu kaadi nze bwe nkola embaga Faluuku noonya abantu bemmanyi ti Faluuku mwami n'omukyala nenkuwa kaadi yange okitegeera neŋŋamba nti gundi lwaki ŋŋende bwayise ku stage nengaba kaadi za pate yange for what kitegeera kati kikyotegeeza no ekyo akoyakagudde byakweraga era abasajja abakulu baba basiniya ate sirooza nti ne taata yakyagadde lwakuba talina kyakkola basiniyaze mu Uganda ebyo byokweraga kwemulisa ebyo bibanga kwemulisa ku mansa ssente anti kati ye kyagoba agoba kusanyusa abantu ate anyiiza banyiizi okitegeera onyiiza banyiizi waliwo omuntu yeetaaga okugulwa emulago okitegeera kati ng'awulira nti walidde obuwumbi buna okitegeera waliwo yeetaaga ensigo waliwo yeetaaga okukyusa omutima nga sente ziganye kati onyiiza banyiizi otandise nakunyiiza bunyiizi siffe ba mu diaspora fekka abantu bonna n'abenaalemu bennyini bakimanyi teyali badde bwetyo yes okay so akalulu ka 2026 okalaba otya affe ajja yajja tetugenda mulagako omwana w'emagere akyayimiridde kankubulira ali 38 39 now naye mbadde nsaba tubeere mukulu Muhoozi oba abakulu abakutukulembera tuleme kubeera selfish naffe ku myaka 4 mutuwe birthday omwana w'emagere bagimuwe bagibamye gitegeka tujagitegeka bagisazeemu ate awo tujjaawo naawe mwagala giteeka wa Namboole babawe ate yaffe ya ssente kusasula ssente ordinary age mubafuna obadde bakigezeeko bagituwe bagibawe olabe ennyonyi bwe ziyiwa abantu okudda eno nga tujja ku bagitegeke tetusaba kati tusaba ya 40 twagenda weza ana babawe birthday ya fenaffe tugitegeke oba kale bwe baba tebakkiriza bifo byabwe tukina ekifo kyaffe Busaabala batukkirize era tugenda kuteekayo okusaba kwaffe
bamanyi okwebuzaabuza mwasaba leeti tugenda abakulu ba security mwenna tugenda kuteekayo okusaba kwaffe nga tuweze emyaka 4 Bobi Wine Kyagulanyi Mutukilize tukole birthday tutegere birthday ffe tetuli mu mpaka kuba ebyaffe bya birthday ya mwagala ya free over abaavu bagenda kusasula etaano yes banajja abaavu abantu banajja ojja kulaba eno yakutte nno wagirabe bantu bo bazze naye kati ate bwenziramu awo Bannayuganda muli babi no babi kikolima Bannayuganda bebabeera bakaaba twakoowa biki lwaki temwaka oyo ku olwo ne tulaba butebe munyiiza banonayo ki baba tebanonayo ki abo si bawagizi abo basunzi nzikambayite era temuddamu kuba bigayi bucupa tebaddamu kuba bigayi oli naye yeyiya bweyiya kati lwaki tebabukuba bana banyini bye so mugamba security ebawo omukisa etuweeyo badde ya myaka 4 Bobi Wine ngaweza 4 oyisiibwa Kyagulanyi nze ngendo gitegeka nja kulinnya ennyonyi male wano emyezi gyange egi nga ngitegeka mugiteeka wa Nambole bwe bate baagala Nambole ffe tulina waffe ate abantu basasule byakusasula ate sente zigenda okuvaamu tugenda zizimbamu eddwaliro lya cancer affordable cancer hospital Kyagulanyi takwatako n'ennusu n'emu babatukirize omwana wolanya bamwendozi kiche mulaba ekintu ekyo si kibi naye oluusi tukikola naye oluusi tusobola osifunamu obuzibu bwe tunaagenderanga ku omukulembeze afudde tuleete omwana we si buli mwana w'omukulembeze nti abeera mugezi abamu tuyinza okulowooza nti tusanyuse famire batusanyuse n'egundi gy'ava ne tuteekawo omwana n'atwononera kifo okitegeera kuba omwana simumanyi nnyo ate n'abantu abalala tebamumanyi nnyo okitegeera so tetumanyi maybe tumuwaagezeeko ekintu kino kitutwalawa gwe kikyola nze kiyinza otusuula ababi nga tulowooza nti agundi kize kibaawo nti yali honorable gundi we yafa mwanyina gundi yafa muwala we yajja gundi we yafa muwala gundi ye yajja kiyinza obutatusobozesa kufuna abakulembeze balungi okitegeera katugeze nti omukulembeze bw'aba omubi n'afa olwokuba tetusobola mwogerako ng'afudde okitegeera kati tuleeta mwana kati ne twesibako abakulembeze ababi olw'okuba twagala okubawa sympathy kubanga ne Ken olaba tafanga ate kirungi okumuleeta ng'okyali ate muwala we ne tutategeera bulungi byakoze ate naye n'avaawo kati lubaga neesigala ng'eryawo era yamuva mu ngalo yes naye siyinza gamba nti omwana mubi siyinza gamba nti mulungi kuba simumanyi ate n'ensi temumanyi era abantu bayinza naye nze ndowooza ayinza obutayitawo anti NRM eyinza obutadda mwekyo ekifo nze bwe nkibalamu NRM ekyo ekifo eyinza obutakomawo yes because okufa kwolanya kwanyiizizza that community okitegeera they don't know tata agamba kino aba bagamba kino kati community eyo nyiivu era nze gwendowooza ayinza okuyitawo FDC eyinza okirya yes okay pozi omusajja yafiireyo wammwe yafiira siyatu naye sente nemutatusaasira okukola ki okubasaasira sente ze mwatusabanga nyingi anti ezo sente simanyi ezo sente amalwaliro g'e Bulaaya gaseera naye ne gavumenti ya wano babakulembeze bawo nabo babbi kati bakozesa that chance kuba tetusobola kumanya biru za ddwaliro kati bo bakozesa that chance tojja kugenda kumanya biru za ddwaliro
bwe babasabye emitwalo 2 bajja gama miliyoni 2. Mesach Semakula ebya band Golden agamba ate bali banne n'abaleka Matuga ate nga yeeyita Golden Papa. Golden Papa ate n'asulawo band. Kakati awo bagamba ko TV byoliko. Anti kikyolaba mu bintu bino. Nze kyendaba papa nga papa yawumudde okuwumula kukkirizibwa mu mirimu gyonna. Era kino kiwa abakulembeze ekyokulabirako ti omuntu otuuka n'okoowa n'owulira nga tokyasobola okitegeera so si kukukaka ate mu art industry bw'ogenda nga bakukooye kibi wumula nga abantu bakyakola ki ate teyawumudde kuyimba yagambye takyasobola okuyiriba okumanya nti n'abagamba nti ndi mulwadde ate mwene mugamba nze nkugamba ndi mulwadde gugamba otya si mulwadde olina contract ekukwata contract etyanze director buno bulinga bufumbo this is a director gundi mu band director wademba okuwumula ate bwawumula era asigala afuna anti bano Matigga kiringa nosiba mu Lwera agamba nti nze mbadde nkwatiridde band eryato litambula mu Victoria wakati gwe n'ogamba nti nze litambula libadde teritambula yingini bagijjamu dda Golden Band tebadde mu yingini temubadde kyato kibadde awo yingini yebadde nga omusajja kati kankulage papa omulaba wano bizinesi ze zaalimu zimumala okutambula okitegeera kati okuyimba agende katosa avuge atajja amaniginge wano alabanga bw'alidda mu bandi yavaawo dda yali tekyaliwo ate nga director owummula tewasayininga kufiira ku ntebe band music omulaba feature band ate bandi bagisigaze bo Mayinja ne Kusasira n'abasigadde Mayinja musajja muyimbi ano Mayinja waliwo ayagala omutegeka ne Kusasira awo abaleete tetulina no sigambye nti kiki bakwano bange tukuze nabo naye Boston bagira balinda bagira balinda okakasa mbawagabuwa ebyadde bagira balinda bayinza obutafuna bantu nabo benyini bayinza obutajja kyeŋŋamba nga bategese nabo benyini waliwo okufuna obutafuna abantu naye nabo benyini obutajja ebyaddala Boston yo kifu nga opposition yasalako naye nga abantu bakoowu naye ng'ekituufu nga tukyali ku kya papa mutuufu awummule okitegeera bo benyini bebeeyononera ekintu kyabwe bayingira politics ne bayawulamu ekintu kyabwe okitegeera baali kubanga papa tali mu byabufuzi ate bo baleetamu ebyobufuzi okitegeera mulimu okusika omusajja yeekolera bizinensi we baba kyagala teyabagambe nti oba ekibiina musigale nga munsasula okitegeera akibateeredde ebyuma mutwale so yatidde politics ate yatidde politics yabagambye ndi mulwadde sikyasobola kuyiriba okitegeera yes ate omuntu bwakugamba nti mulwadde lwaki gwe omuwakanya omulemerako liruye mwanyi ab'omu diaspora mugiraba muti bano abasajja kyenakugambye tujja kukeera tuzukuke lumu nga bano abasajja ensi bagitunze nga batulaga paperwork kikyemulabamu ab'omu diaspora tosobola faluku kukwata noga nti emmwanyi ya Uganda ffe tukuze nga tusomedde ku mwanyi okitegeera temwanyi ya Uganda muntu omu yakola ki agigula kubanga ajja kutuuka nga yategeka ebbeeyi yonna mu Uganda okitegeera nti emmwanyi etuuke nga yalina kontro yaayo gw'omulimi nga tolina sse ku mwanyi okitegeera kubanga yakutegeerera yagitunda ewalala okitegeera bw'ajja n'agamba nti ebbeeyi y'emmwanyi nti kiro njigula siringi 3 ekyo kyonna mu ggwanga 3
ate ng'asobola okugamba nti Faruku toddamu kulima mwanyi zombi. Kyekyandikoleddwa ekisobola gavumenti kye yalikoze yalizeeyo ku mbeera yaffe ey'edda n'eteekawo ebyagi by'emmwanyi kati nga ye ezigula ku bantu n'eziteeka mu byagi byayo. Jjukira edda nga tuyina masitoowa buli gombolola ng'erina sitoowa y'emmwanyi nga n'abantu beekubiriza okulima emmwanyi kubanga waliwo wakola ki wazitunda. Gavumenti yo nga ne bweba tezitunze naye ng'omulimi ali happy nti nze naziguza. Nze I remember nga tusoma ng'otwala ne lisiiti y'ekyuma ky'emmwanyi ku ssomero nga nokola ebibuuzo okitegeera kubanga oziterese bukundi muki. Kati ekyo gavumenti kye yalireese nekubiriza abantu mulime emmwanyi. Ffe gavumenti tugenda zigulanga tuzikuŋŋaanye ffe tunoonye ki akatale. Kizibu nnyo mubaala omwana weebudde okukwata lisiiti y'emmwanyi ate ogiweewa tosobola nti ekyo kyali badde ki. Bannayuganda tebaaliyombye na kuyomba kubanga gavumenti ezibagulako kati ye nezikuŋŋaanya ye neetoba nazo kati nefuna omuguzi. Ate gavumenti beerumirirwa omuntu ono mugula ayagala ziri. Kati bano bali ku ttaamu egenda ky'oba omanya ti abasajja bonna abakola ebintu ebyo balabe. Kasajja ali mu myaka emeka? Bagenda tulekera ensi nga okugikomyawo kijja tutwalira emyaka ataano ate nga gundi yaabwe missoni yaabwe ate era ya myaka 5.